po kigudde wani. Abatuuze ku kyalo Nnyenje ekisangibwa mu ggombolola y'Eggoma mu disitulikiti y'e Mukono batabukidde ababbi ba pikipiki abakozesa ekitundu kyabwe okutulugunya aba boodabooda ne bakola omuyigo era bagenza okukakana ng'omu ku babbi bamumizizza omusu. Pikipiki miliyoni 4 n'osasula miliyoni 8 ng'olwana okubeera onawo okugenda ndi loodi wa pikipiki emu ebye yalooni egula pulimo 10. kati nze yiri wali njivuga bwengenda wali ebanda eri ku miliyoni 3 mu mitwalo 9 naye ndi kugivugira miliyoni 6 mu mitwalo 8. Okusinziira ku difensi w'ekyalo kino Sekamate Ponsiano, ekitundu kyabwe kibadde kifuuse ekiddukiro ky'aboonoonyi nga buli mubbi wa pikipiki gy'agenda okuyiiyiza era nga kino kyabatuusa n'okuteega ng'olunaku olw'eggulo lwe basobodde okukwasa. Enderamu kwegamba gye babajjamu nga ebunaayire kwegamba ako kabadde kifuuse kwegamba kibbiro kya pikipiki kati ngaffe abatuuze tugenze nga okukirabanga kisukkiridde kofe katwekolemu omulimu nga twekoleko tusobole kwegamba okukola ki okwetaaga ekipaka wetwakwasizaamu oyo. Omugoba wa bodaboda okuva e Nansana yapangisiddwa omusaabaze okumutwala e Mukono ye yabadde aluguddemu kyokka ng'okwanukula omulanga gwe okuva mu babadde bakuuma kyekyamutaasizza. Wapiki gwe yabyeko tali mu mbeera mbi kuba yabadde tannaba kumusala yamukubye bukubi luyi era bwe yamukubye yakaliza mugamba nti tuli bangi tolwana. Ababodaboda bano nabo baali badde bayina omuntu aba akujja eri ewano nakugamba ntwale Mukono omuntu akujja Nansana akugambye ntwale Mukono mtuse Mukono komaawo soko omwekengere soko ombuuze Mukono tugenda sayidi ki. Sekamata agamba nti mu bbanga lya myezi 2 gyokka pikipiki eziwera 6 ze zibbiddwa mu kitundu kino era ng'abagoba baazo babadde bakubwa obuyondo nga n'abalala basangibwa nga bakubiddwa kalifoomu. Bbanga lya myezi kati 2 okuva kati katugambe okuva mu gwe11 awo paka gwe 12 guno gwe tumazeeko ziweze pikipiki 6 katundu kaawo era nga abamu bajjayo bamukube kalifoomu ogenda okukeera ku nkyanga bamuleesaawo abamu babakuba kalifoomu kati juzi awo kyasinga otunyiza twasanga kubakakuba nga n'omusayi gutonnya guyisaawo ne tunoonya omufugu bamutadde nga tutumulaba era kwegamba mbu abadde tukuume asajja bano bagenda tumulako abantu. Abavuzi ba boda bagamba nti bakoye okuddukira ku poliisi nga tebayambibwa era kati basazeewo okubeekolerangako. Kyetugenda okusaba gavumenti ne poliisi batuleke ng'abatuuze tukole security y'ekyalo kuba poliisi nga poliisi batusanga ekiro ng'olusi tukola security yaffe ate ne batukwata which means nti gavumenti etaddemu obunafu kati ffe ng'ab'ekyalo tugenda mu maaso tuyambagane nga kino ekyabaddewo abakyala abaana abato abasajja ffena tukole security. Kati omubbe mulaye wanaabaawo nga alabye nti ekikolwa kirungi akomewo abbefe abantu nga ffe abantu situwumudde kwedifeni akwatibwa ate kati awo gavumenti ebalemereddwa abakati olwaleero enjanga anigiina nga nze nga anzise nange nyina famire. Bakira abawulira nti waliwo akwatiddwa nga bajja okwerolerako era nga muno mwe mubadde n'agamba nti ye yayita ku lugwanyu omusajja ono yennyini okumujja mu budde. Nenkuba enduulu n'aŋŋamba ekigambo kimu nti bannange bajja njagala gwe nkumaliriza tolina buzibu ekyegeera kati n'aŋŋamba nti ngenda kumaliriza simanyi bannange bansanga mmaze kati we nategeera nti bannange simanyi bajja ekyegeera nenfuna amaanyi agalwana n'omusajja nansukuma nengwa mwala nemuganya kati simuganya samba ki jjukira ebisumizo yabiseemu keyanteekako waati akaminasi kamuki n'agamba gwe bulaza bintu bibiri kutta kati nze nenkwata ekigere mu busungu nemusindika n'agwa n'epiki nenkuba enduulu obuuno omubbi. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Nali mu jaketi nze singa yansala guno omukono
kati okwerwanako nateekayo omukono ng'ayagala sala bulago neteekayo omukono engeri gye nanyambadde jaketi nnyingi n'asala akagere kantuukako katono yali agala kunkuba ennyondo zino engalo kuba yateekangamu waati ekisumuluzo ng'ayagala akoleeze nga nwananyiremu ki ekisumuluzo